Ssaabaminisita w'eggwanga lino Robin Nabbanja Musafiri asisinkanye abakulembeze mu disitulikiti ezikola ebbendobendo lya Luweero okuli Nakasongola, Luweero wamu ne Nakaseke nga bano abasabye okukunga abantu beenyigire mu by'obulimi kubanga y'emu ku ngeri bannayuganda mwe bagenda okuyita okwetonderawo obugagga obw'ensibo. Ono abajjukiza ku nteekateeka za Pulezidenti Museveni ku by'obulimi omuli okulima n'okulunda ebintu ebiwera, okubyongerako omutindo, okuleeta ensigo wamu n'eddagala ly'ebirime n'ensolo ebituukanye n'omutindo, okulwanyisa obulwadde mu birime wamu n'ensolo kw'ossa n'okubiziyiza wamu n'ebirala bingi. Yeewuunyiza ebitundu bya Luweero byagamba nti mu myaka egy'ekyenda bye bimu ku byali bivuganya mu by'obulunzi wamu n'ennima ey'omulembe wabula nga kati si bwe guli, ng'asabye abakulembeze okukomya okwemulugunya nga buli kiseera bwe baba nga baweereddwa obuvunaanyizibwa obw'okuweereza bannayuganda. Ne batuleeta wano okusoma ne tulaba abantu engeri gye babika ensuku ne tulaba buli kimu. What went wrong? Luweero gye twajjanga okulambula nga tebakyabalambula. Kiki ekyasoba? Mulowooza pulezidenti ajja kuva Kampala agende kyalo ku kyalo? Abamu mukompuleyininga nnyo. Bw'obanga olaba omulimu tegukusa guleke. Simple. Okusinga okwesiba ku bwa LCCR tebuliimu ssente amazima. Era wajja okimanyi wajja kuweereza. Naye buli kaseera gwe ssente baali badde bazituwadde mukompuleyininga nnyo annesalire. Mu ngeri y'emu akyukidde bannaluweero n'abasabye okukomya okumala galonda bantu ate baleme kukikolera mu busungu kuba gye biggweera be bafiirwa. Waliwo ebinsesa. Sizze kuvuma abakulembeze abo naye nze mbasaasira. Kansome ebbaluwa ya pulezidenti mulabe pulezidenti gwe mwalonda. Ate ogeraageranye olabe nabali bannange ogambe maama n'olaba bannange obwa pulezidenti kiri kifo kitya? Obwemupi kiri kifo kitya? Obwemupi bw'okola loosi oba ogikoze emyaka eki? Obwa pulezidenti bw'okola loosi oba ogikoze emyaka eki? Kakati ffe singa tetwalonda bulungi singa muliwa. Rose Namanja nga ye mumyuka wa Ssaabawandiisi w'ekibiina kya NRM asabye abakulembeze bano okukunga bannaluweero beenyigire mu nteekateeka ya Parish Development Model gavumenti gye yassaawo okubakulaakulanya. Tubasaba ffenna tujjumbire buli omu oba guideline ekwogerako oba tekwogeddeeko naye eno ye program egenda okusinga okujja bannayuganda bangi wansi obateeka mu kye tuyita money economy. Oyinza okuga nti akakadde akamu kankolera ki? Akakadde akamu si kafa abali wano. Naye omuntu oyo omuvubuka oyo ayagala eddagala ly'ennyaanya, omuvubuka oyo ayagala okukola omudaala gw'ekikomando. Mathias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa KSTV Agaleero.